Muche bali kumena bana Uganda jimuwangaira kasobe muli bulungi. Olunaku leero ntuuse kubalagako ku Canada. Canada eno abantu abasinga tebagimanyi nti w'otuukayo ng'oli mupya osobola ofuna abantu mu society abo abantu we muli n'okola otya ne baconnectinga ku mirimu oba oyagala ki oba oyagala ki. Kati katugende mu maaso mbalageko. Genda ku Google yo oba ku Chrome yo oteekemu canada.connect. W'onoogenda ku canada.connect ogenda kujja ku page efaanagana bw'eti. Waliwo eno esooka eyo giveeko, genda ku eno eriko obumuli buno eno. Ogendeko gambe connect. Oginyigemu. W'onooginyigamu ojja kujja ku page efaanana bw'eti. Mugiraba? Page efaanagana bw'eti. Kati kangibalage nga bagamba as a newcomer, Canada can assist you. Canada can assist you. Kubanga no bagamba by voluntary can Canada connect you. Era nga kifo ekitobo kiri. Bane bagamba as a newcomer, Canada can connect you and can assist you. They wagamba wano make connection with friends in your community and build meaningful relationships. Increase your communication skills and understanding of Canada. Help Canadians understand the challenges newcomers may face and contribution they make. Wano bagamba how to participate. Nga gwe mbadde nsaba okole ki? Mbadde nsaba obyesomere oba okitegeera. So w'obanga gwe kennyini osobola okujja waneno ng'oyagala kunoonya organization ekuli okumpi ekuyambako ku bino eno. Gwe genda waneno teekawo postcode yo oba okitegeera. Teekawo postcode oba oteekemu ekibuga kati nga Manitoba oba gwe teekawo ekibuga ky'oyagala oba okitegeera. Kati naffe katuteekewo Manitoba. Katuteekawo Manitoba then tugambe find. Ogwo osobola oteekawo postcode y'ekifo mw'oli. Kati w'onyiga find ndowooza olaba oba okitegeera. W'onyiga find ogenda kujja ku kitundu bw'ekiti oba okitegeera. Lwabanga ffe tetutaddewo postcode ffe tugambye Manitoba yonna naye kati gwoba olina postcode kansubire mulaba bulungi bannange oba okitegeera. Bagambe no result found. No result found for Manitoba showing all location. Kati gwe bakulaga location yonna kubanga nze sitaddemu postcode ekifo mwendi kati bakulaze wonna. Kati gwe nga gwe ogenda kulaba waneeno olabe byonna ndowooza obiraba oba okitegeera. Byonna bagenda kuyamba kyekimu. So osobola okujja waneeno n'ogamba kale n'okoonawo. Bannange mbadde nsabanga mu Bannayuganda nti ebiseera ebisinga ndowooza olaba waneeno bawo bakulagirira street biki byonna oba okitegeera. Oba oluusi n'obakubirako kasimu n'obaga bannange ndi newcomer nkoze ntya neetaaga kino oba okitegeera. Locations ziizaawo bakubireko biki bwe bityo. Such that abantu abasinga lwaki mbawa bino ebintu nti Abannayuganda bambi abasinga kizibu kya kuyamba ku bannammwe. Kati omuntu otuuka awantu nga weetaaga obuyambi naye woba ovudde Uganda ng'omanyi this organization nga omanyi nti yes nsobola otuukayo kubanga ebiseera ebisinga abazungu batuyamba n'okusinga abantu abaddugavu. Bannange abazungu batuyamba nnyo kuba Munnayuganda ajja kutandika oyo ajje wano akikube biki oba okitegeera. Kati okukakkana ng'Omunnayuganda muno takoze eki takuyambye which is bad. That is the truth. So kati bano abantu bo bwe bakitegeera ne bakola ki? Ne bakulaga. Kati era kambalageko ku free services ze bawa find free newcomer service near you. Look for a job, get a language assessment. Kati abantu abamu muyinza okugenda mu kifo nga amatwale ge France nga boogera Francis teberezo badde gomanyidde kwogera Luzungu. Kati nga gwe omuntu omu ogenda kikola otya? Osobola okutandika okusoma language baba basobola okuassistinga ne bakugamba registration for language classes, find a place to live. Abantu abamu muli awo naye nga temumanyi bambina wa kugenda ekifo ngenda kufuna kifo ki okitegeera.
abantu abamu temumanyi wakunoonya nnyumba ennyumba nginoonyeza ntya biki sign up your child your kid for school kati kangeze oyagala kutwala mwana wo ku ssomero essomero ndijjawa obitegere ebyo ebintu nga wakajja mu kitundu so eno gundi ejja kuyambako gwe asuubira okugenda mu Canada making sure nti eno gundi ogiwakinga gisindikira omuntu oyo ali e Canada naye nga yakatuuka such that eno gundi ebayamba bane bannayuganda I've really done nze nange bino singa nange nga sinagenda waliwo omuntu eyabiŋŋamba kyaninsanyusiza nnyo nenjija nga ndi prepared oba okitegeera kati abamu ne bagamba learn about community service ne bagamba learn about community service nti kati ebiseera ebisinga abantu abamu temumanyi bya community service oba okitegeera so gwe gira service bo bakola bate waliwo ebitundu nga buli lwakusatu bakeera ne bakwata kasasiro ne bamuteekayo so banaye bannayuganda bwe beno video ebadde useful gisindikira omuntu yenna nze mbaagaliza mikisa by the way many people bansindikira visas nga bafunye visas kati gwe nga gwoba anyomaga kano nno katugamba ki take ebintu bino into consideration omwana yenna akyali mu kiyumba akyakola nkwegayidde mbadde nsaba tewandi bitaddemu into consideration because in most cases webanga ataddeyo omulimu no bakkubira essimu oba ekintu kyonna kyonna nga tosobola kgenda oba otta nationality yaffe yagaliza Uganda beera ng'owulira nga okulumya Uganda kikuluma I love you all, may God bless you.